nti ye mukwate wa yesterday abadde yakomawo mu ggwanga yakomawo najja n'atumya n'emboozi za enjo nakoma mulaba ng'obawo enjo simanya biki ate nga taliiwo omukulu bamukutte era olunaku olw'eggulo ndoza baali bagenze nakusaakinga wuwe naye sooka otuwe omukulu wa poliisi ng'ayogera ffe tujje tuwe ebyaffe nga bamaze okwogera ebyabwe mwaka guno ku nsonga ya Lwasa ono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno mwaka guno zaali ssaawa 10 kuva ku ofiisi ye najja Nankumbi ku bigambibwa okuba nti nno yeenyigira mu kussa empapula enjingirire eri ofiisi emu mu Spain yali ayagala okuguza gold ateebereza okuba nti no yali mu kilo 5 eno kampani eno yatuukirira Ministry of Energy okukakasa license ya Lwasa era oluvannyuma lw'otuwa kopi twakizuula nti license eno yaliko signature enjingirire y'abakyala babiri omuli eya Agnes Alaba ono nga ye Director Geological Survey and Mines nga kw'otadde neya Grace Lajwe ono nga ye Principal Chemist mu Director of Geological Survey. Poliisi yaffe ya Mineral Protection Unit ezzeefuna okwemulugunya ku bantu abajingirira empapula zino eza license okutunda zaabu ebweru n'amayinja amalala ag'ebbeeyi era nga tutandise ebikwekweto okuba nti nno tukwata abo bonna abenyigira mu bikolwa bino nga kw'otadde Lwasa tunaabaako abalala be tukutte tujja beera tubategeeza mu ngeri emu naye balina okimanya nti twabategedde era tuli beetegefu okuba nti nno bonna tubakwata okubalemesa omulimu guno gwe balimu ogumenya amateeka. Anti kati simanyi kubanga nawulidde bajja bamulondoola ne mu ofiisi ye naye wano kuno okwaffe kwe kumuleeta eno kuba bamukwata bukwazi ndoza ali mu kkomera. Wategeera ddi nti bamukutte? Nkitegedde leero. Kiki ekiyinza okuba nga kyamukwasibwa? Anti banoonya goloti bagaalina goloti naye muno basanzemu empapula ezirabuka nti kwagulira kwe mukyekingira zibasanzemu naye nga goloti yenyi taliimu. Kati gwe bagambye ki ekiddako oluvannyuma lw'okukebera? Kati bakyalina bye bawandiika empapula ezo ze bawandiika ze bagenda bawandiika nange nsigazeeko kopi n'awaka wasigaleko kopi nabo bagenda batwaliriza bakama baabwe. addeyo naye olaba olugendo lw'okugaggaala si lwangu so olaba nti abaavu bangi obageraageranya n'abagagga so abantu abagagga bangi bye bakoze bingi okugaggawala ebirungi n'ebibi so nze ndowooza Lwasa kiyinza okuba ono lwe Lwasa abaddengawo naye ndowooza maybe ensobi kyova ndowooza ebiseera ebisinga abatulaba nga olina kasente bw'omala okufuna ssente wetu surround yourself n'abantu abasobola otutunula wootatunula abasobola okuyambako okwadvisinga naddala mu bintu ebimu ebiyinza okubaako ebikutomeza nga siba yes mugagga ayogedde si bamugagga agenda tugulira mukama wange mu processing of maye abagagga mulina problem emu mwagala nnyo ababawaaniriza. That is the thing, by the way, it is not a problem, it comes with naddala ng'omuntu honestly tugenda kyogera bbeya nnako ng'omuntu tatoyirinze koyini ku koyini omuntu wakera kumakya nafuna sente naye zaadde ta expectinga mba nsuubiramu abaliwo okunkubiranga enduulu nti kyamumuko yes kyo kikyamu naye nga kyekyo bwe kibeera kibinya abagagga mulekerawo okwetolooza obukavubuka obubawaana obuwaanyi obutabagattako funa omuntu waabe wa lugezigezi naye ng'omanyi olina ky'omwetaaza nga you can disagree naye bodda yeewaka n'ogamba nti nakana kaŋŋambi kino n'okikola kati decision ya Lwasa okujja mu mawulire byebi n'ebizibu the side effects nyingi kubanga mu Uganda abantu abakuba obupapula nga babusima babusindika nga byemirimu gyabwe
usima bakuba bupapula najja n'asayininga zicheeke enkyamu ne bazisindika ne bafuna ssente bye basinga wano mu Uganda ne tebali mu mawulire so wali abantu nga ekika ky'emirimu gy'okola and I'm not saying people jafunye ebizibu byabwerere naye ng'ekika ky'emirimu gy'okola n'amawulire tebikwatagana. At all of those the security personnel but because all is silent kati bwovaayo questions z'abantu zigenda bad demanding acting kati ani yandiyagadde gundi y'omwogezi wa polisi ku mugaggagagga we munyonya avuga emotoka ye yebbe bitukwatirako kubanga gino emisango tugende mu files tuzibikule tubabuulire emisango egiri gifaanaganako bwe gityo n'emirundi emeka omwogezi wa polisi wavaayo n'atuwa esaidi ye so abagagga yonna gye muli oyogedde ku ekyo nejjukira champagne papi Kavuma naye era bino nabeera ku social media private jet what abantu ababeera naawe abamu they even know what you're doing bamanyi emirimu gyo bamanyi ddatewo ate no wefuula nti oyo inspiring asimbugga okola bwoti kati ne security wetuuka okugombamu obwala oba tokyalina excuse because you exposed yourself to the public so nawo nga bakunywe so nze ndowooza abagagga mwenafuna abantu abo bulaba abakugattako abakuwaana obuwaanyi nedda kyabulamuko nadda ku nsonga y'amawulire agende gyajjamu n'afuuka property yaffe ab'amawulire naye ate nga yali emabega nga linnya gyeriri musajja mugagga w'e Masaka naye nga si property yaffe kati for example wali abagagga b'e Masaka bangi walunanyini weno beach banenjerabidde kwefunzijukizaako ey'ekikuba eky'ettaka okwambuka waggulu nabugabo mugagga tositomumanyi nti mugagga ne si property yaffe ab'amawulire onaamuyingira ddi ne bw'ojja mu maaso gaffe ate kasi oyingira entertainment n'omwana w'emyaka ena ajja kwogerako so decision y'okuyingira amawulire kyekimu kye nagambye Mawulana ne mukyala we because it is the worst thing you can ever do abo naliwo nga bagenda okukyala nenika yaabwe naliwo oba ontegeera nkyanyiza nnyo naye ndaba nga ate owooluganda oba taata w'omuwala ng'ayogera ekintu kye mugenda sembayo okukola ffe abamawulire tuliwo okukola mawulire naye amawulire tegagaba solution never so buli bwogenda ffe abamawulire twagala kwongera kugattako tobeeranga eyo oli n'akulima n'agamba nti genda mu mawulire okuleka okwagala okuswaza obuswaza nawulidde oyo omukyala ng'akola statement mbu namugamba nvawa naga tuvaawo ne mugamba tugende mu mawulire like who thinks like amawulire mabi nnyo ekiriwo okulabisa bulabisa yes gwe mulimu gwaffe era nange atankwatako nja mulabisa nekinumanyi okulira nga owange ow'omunda ndaba yeeyanika so abange babiri ba munda oba ontegeera so nkibagambira nabakubira personally ne mbaba temuddamu ne ngamba Mawulana kyowulira mukyala kye yeetaaga kimuwe